Mumbozi yaffe y'olunaku olwaleero tugenda kulaba Godfrey Kisembo yali driver wa President Yoweri Kaguta Museveni. Musajja mukulu ono agamba nti yafuna omulimu guno era n'anyumirwa okuvuga omukulembeze w'eggwanga. Wabula yagenda okukomekereza ng'ate agenzeeko mu kkomera e Luzira olw'ebizibu bye yasanga olw'okuba nga yali akola mu State House. Nze Lubega Ibrahim Kasinga nkwaniriza nate mu mboozi yaffe y'olunaku olwaleero. Wabula nkutegeeza nti teweerabira Lubega Designs asangibwawo ku Jempa Plaza mu Kampala. Ajja kutungira amasuuti, empale, essaati, amakooti, teekako n'engoye endala zonna. Era nga nkutegeeza nti ojja kumufuna ku 0705 14 16 39. Mwaka gwa 2013 omwezi gwali gwa Novemba, Sunday Monitor yasobola okuba nga eyogerezeganyako ne musajja mukulu ono Godfrey Kisembo. Kisembo yali musambi wa mupiira n'akomekereza ng'agenze mu State House ng'afuuka driver wa President. Yali nkyukakyuka nnene mu bulamu bwe era ng'asobola okuvuga President Museveni emyaka egiwerera ddala 17 mulambirira. Bannayuganda abasinga obungi basaba kubeera nga bakwatako omukono gwa President Museveni era ng'essuubi libali awo nti olumukwatamu obwavu bwabwe bagenda kubeera nga babugobye. Wabula ye musajja mukulu Kisembo agamba nti emyaka 17 yagimala ng'ali ku lusegere lwa President Museveni, kyokka tekyamutaasa kubeera ng'agenda e Luzira. Ono ekyamutwaza e Luzira kwali kulemererwa kubeera ng'asasula obukadde bw'ensimbi za Uganda 20 ezaali zimubanjibwa oluvannyuma lwa ddiiru y'ettaka etatambula bulungi. Omukulu Kisembo agamba nti we yabeerera bize ku mirimu gya State House yagulayo ettaka ly'ataafaayo kupima bugazi bwalyo. Oluvannyuma yaleeta basaveeyo okubeera nga balyekebejja obugazi, wabula bagenda okukizuula nti baali bamuwa sayizi ntono okusinziira ku eryo lye yali alina okubeera ng'asasula. N'asalawo okubeera nga tasasula ssente zaali zisigaddeyo ze bamubanja olw'ensonga nti baali bamulimbye obugazi bw'ettaka bwe baali bamuguzizza. Ono bw'agaana okusasula baalansi kyamuleetera okubeera ng'atwalibwa mu kkooti era omusango ne gumuvuka muvi bw'atyo n'asindikibwa e Luzira. Ono ebizibu byamwesombera okukakkana ng'ennyumba ye eguziddwa bbanka nga waliwo abaajingirira ebipapula ne bateekako n'omukono gwe ne batunda ennyumba eno nga naye tamanyi na kumanya. Omukulu Kisembo agamba nti yatandika okuvuga President Museveni mu 1987 nga yamuvuga paka mu 2005. Ono bw'atyo n'alondebwa okubeera kalabaalaba eyali avunaanyizibwa ku ngeri President gye yali atambulamu okuva mu kifo ekimu okugenda mu kifo ekirala. Oluvannyuma lwa Mutabazi yali akola omulimu guno okufunawo obusente obutonotono n'adduka n'agenda mu Amerika. Mu 2005 President yalagira Kisembo ono n'akyusibwa okuva ku kifo ky'okubeera kalabaalaba bamuyite Chief Chauffeur ne bamuteeka ku kifo ky'okulembera ba driver. Era bwe batyo ne bamuwa office ku Okero House. Tiwabula yadde ono bamuwa office w'atuula kyokka mwali mu mmeeza yokka nga tekwaliko na appointment letter. Ono yakanyanga kusaba appointment letter kyokka nga bamuzze eno n'eri nga bamutegeeza nga bwe bajja ogimuwa akadde konna. Ono agamba nti emyaka 17 gye yamala ng'ali ku lusegere lwa President Museveni n'okubeera nga yagendanga nnyo mu State House, abantu abasinga obungi baali bakitwala nti ono yagwa mu bintu ng'enjogera ennaku zino bweri, wabula nga si bwe kyali ng'ebizibu bye yali alina byali nkuyanja, ng'ebizibu bino akakasiza ddala bulungi nnyo nti byava ku ye okubeera nga yali yeewaddeyo obulamu bwe bwonna okuweereza Pulezidenti. Abantu abamulabanga baali balowooza nti alina ssente zitalina alina, nti era n'okumusindika e Luzira nga balowooza nti Pulezidenti ajja kusobola okusasula ssente ezo, nti wabula ate abantu abalala abaali badde basobola okumuyamba nabo baali batya nga balowooza nti mukesi wa Pulezidenti. Omukulu Kisembo yategeeza nti yadde nga baali bamukyusa ne bamuwa okkulirwa ba driver era ne bamuwa ne ofiisi, kyokka yasigala afuna omusaala gwe gumu $20 buli mwezi nga driver omulala yenna ze yali afuna. Kuno baali bamugattirako $40 buli mwezi egya allowance. Ono yategeeza nti ofiisi gye bamuwa ku Okero House yali atuulawo nga kifaananyi olw'ensonga nti tewaliwo omulimu gwonna gw'akola nga yali talina buyinza yadde okubako driver yenna gw'awa omulimu. Musajja mukulu n'agamba nti ekyokuba nga yali yeemulugunya nnyo olw'obusente obutono bwe babawa
olunaku lumu pulezidenti yamuyita n'amutegeeza nti lwaki yeemulugunya ku busiimo obumuweebwanga. Musajja mukulu Kisembo yategeeza nti amazima gali nti gwali mulimu mulungi okuvuga pulezidenti, wabula akabi akalimu kwe kubeera nti baali tebafuna ssente zibamala. Ono kino kye kyamuleetera okubeera nga yeemulugunya ku lwa banne, ng'ayagala waakiri babongereko kasente nga pulezidenti wano we yatandikira okumuyita afanda allowance. Era pulezidenti bw'atyo n'alabika nga yali atidde olw'engeri musajja mukulu ono gye yali ayagalamu ssente. Omukulu ono okutandika okwemulugunya olwa allowance gwe baabawanga kyajja oluvannyuma lw'okuba nga baali babaggyeko allowance wa buli lunaku eyali abaweebwanga nga bagenze ku safaari. Bwe babaggyako allowance oyo baamufuula wa buli mwezi nga babawa $40, kyokka nga mu biseera biri buli lunaku yali akulira banne baamuwanga $28, olwo ba junior driver ne baweebwanga $12 buli kiro. Tibino nga babijjawo baategeeza nti zaali ssente nnyingi nnyo eri ziteetaagisa kubeera nga driver azifuna. Kino olwakolebwa ba driver bonna baakyekanga. Olw'okubanga kyali kibakanze emitima, y'ensonga lwaki yatandika okukyemulugunyaako eri pulezidenti kyokka ne kitamusanyusa. Ono agamba nti yadde pulezidenti kyali tekimusanyusizza, wabula naye yagenda mu maaso n'okukola emirimu gye bulungi awataali buzibu bwonna. Kyokka okuva olwo pulezidenti yatandikanga kumuyita allowance, nga bw'aba alina w'ayagala okuyimirira amutegeeza afanda allowance eyimirira awo, afanda allowance totomera abantu bange, afanda allowance ndeka mbuuze ku bantu bange. Musajja mukulu Kisembo yategeeza kaweefube we ow'okubeera ng'alwanirira okumuwa omusaala ogwegasa yatandika mu 1994. Ono yasalawo okubeera ng'alizayininga, nga yawandiika ebbaluwa n'agiwa Principal Private Secretary wa Pulezidenti. Mu bbaluwa eno yateekamu ensonga 3 lwaki ali mu kulekulira. Ensonga esooka yategeeza nti omusaala ateekako n'obusiimo ebimuweebwa bitono nnyo tebimusobozesa kubeezaawo famire ye ennene. Era n'abategeeza nti ali mugezaako okulaba ng'afuna omulimu omulala ogunaasobola okumusasula obulungi, asobole okubeera ng'alabirira famire ye. Ono yagattamu okubalaga nti ne Musisi yali ayise mu kitundu ekya Fort Portal yayonoona ennyumba ye ng'eri mu mbeera mbi yeetaaga okugiddaabiriza. Mu bbaluwa eno era yagattako okubeera nga yeegayirira abakkiriza okulekulira kwe, era n'asaba n'okubeera nga bamuwa recommendation letter emusobozesa okubeera ng'afuna omulimu ewalala. Wabula okusaba kwe okulekulira kwagaanibwa. Mu 1997 ono yawandiika ebbaluwa endala ng'agiwandiikira State House Controller nga yeebuuza lwaki abantu abalala bo baweebwa obusiimo bwabwe nga ye tafuna bubwe. Omukulu ono yategeeza nti okuviira ddala mu 2005 bwe baamukyusa n'abeera nga takyavuga pulezidenti, teyaddamu kufuna mukisa gwonna kumusisinkana, nga yagezaako kyasobola kyonna, kyokka ng'asuubira nti oboolyawo abakozi mu State House baabeera nga bakikola kagenderera okulemesa ono okulaba pulezidenti. Ono nti yawandiika ebbaluwa ezaali ziwera 2 agezeeko okusisinkana pulezidenti wabula byonna ne bigaana. Olw'okuba ng'ali agezezzaako kyasobola okuwandiika alabe pulezidenti nga bigaanye, kye yakola kwe kubeera ng'ayita mu b'eŋŋanda za pulezidenti alabo baba n'asobola okumuyamba. Gwe yasookerako ye mutabani wa pulezidenti Muhoozi Kainerugaba. Nti ono yamulaba era n'amusuubiza okubeera nga baako obusente bw'amuwa, wabula nti wayita omwaka mulamba nga tamulaba. Bwe yaddamu okumulaba yamutegeeza nga bw'atalinaawo ssente mu kaseera ako, agira agumiikiriza Kisembo kye yakola kwe kumwesonyiwa kubanga yali alaba nga ali mu kumusumbuwa. Mukadde ako Muhoozi yali ku ddala ly'obwa brigadier era nga ye yali komanda wa Special Forces eyali evunaanyizibwa ku security ya pulezidenti. Kisembo Muhoozi teekako n'abaana ba pulezidenti abalala yabavuganga nga bakyali bato era nga yabalabiriranga bulungi, wabula ng'agamba nti nabo baali balina empisa nga tebeeyisa bubi yadde n'akatono. Yalowooza olw'okuba ng'ali abalabirira bulungi n'okubayisa obulungi oboolyawo banaamujjukira. Bwe yalemererwa okufuna obuyambi okuva eri Muhoozi, kye yakola kwe kubeera ng'agezaako okutuuka ewa First Lady kyokka era n'alemererwa. Ono yabuuzibwa lwaki teyatuukirira abantu balala ba famire ya pulezidenti bamuyambe, wabula Kisembo n'ategeeza nti abalala be yali amanyi era be yali alabiriddeko baali baana ba buwala,
nga n'okufumbirwa baali baafumbirwa nga tayagala kugenda mu maka gaabwe ng'abasumbuwa, ng'ensonga lwaki yagenda wa Muhoozi kubanga ye musajja nga ye ng'alowooza nti ayinza okukitegeera. Omukulu ono yategeeza muli yawulira ng'aliiriddwamu olukwe kubanga ali yeewaayo obulamu bwe bwonna okuweereza pulezidenti, kyokka engeri gye yakomekkerezaamu yali yannako. Kyatayinza kwerabira agamba nti kumpi buli lunaku baali bagenda ku ngendo eziwererako ddala, nga muno kyekyavaamu ne mukyala we okubeera ng'atwalibwa omusajja omulala. Tikyali kiseera kimu ono n'agenda mu mambuka g'eggwanga lya Uganda ne pulezidenti ne bamalayo kumpi emyezi egisobamu 2. Wabula agenda okudda eka yasanga mukyala we ali lubuto, ng'omukyala teyabigumiikiriza olwalaba ku bbaabwe bw'atyo n'adduka. Kisemba agamba nti kyokka teyanenya mukyala we kubanga naye yali akiraba ng'ebiseera ebisinga obungi abeera ku mulimu nga tabeera waka. Yategeeza nti mu kiseera ekyo baalinga badriva 2 bokka abavuganga pulezidenti, nga wabula baabongeza era emboozi eno bwe yakolebwa mu 2013, nga wabula oluvannyuma baabongeza nga mu 2013 baali badriva 7, nga 5 basirikale 2 baali bantu ba bulijjo. Omukulu ono agamba olwokubanga omulimu guno gwali gwetaaga omuntu okugubeerako ebbanga lyonna kyokka ng'obusimu bwaweebwa butono, badriva abalala baasalangawo okudduka. Omulundi gumu alina driver gwe yalagira okubeera ng'avuga pulezidenti amutwale ku faamu ye ekisozi, kyokka driver ono n'agaana era n'alabula Kisembo nti taddamu okumusindikayo, bw'anaamusindika ku mpaka yajja kudduka. Kisembo yalimirako n'akaka driver ono okuvuga pulezidenti amutwale ekisozi, kyokka driver kye yakola n'alizayininga, era nga driver oyo yali ayitibwa William Kizito. Kyokka Kizito yafa nga wayise emyaka mitono. Weewale okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Kisembo yalimirako n'akaka driver ono okuvuga pulezidenti amutwala ekisozi, kyokka driver kye yakola n'alizayininga, era nga driver oyo yali ayitibwa William Kizito. Kyokka Kizito yafa nga wayise emyaka mitono. Mu kaseera ng'akyakola mu State House, omukulu ono era yagezaako nnyo okulaba ng'afuna scholarship eri abaana be, wabula nga nazo zaamulema okufuna. Kye yakola kwe kwewolanga ssente bw'asomesa abaana be, nga scholarship oba oliawo kwe yali badde afuna abantu balala be baali baziganyulwamu. Musajja mukulu ono ekirala ekyasinganga okumuluma kwe kubeera nti pulezidenti yawanga abantu abalala ssente kyokka nga ye tamufaako, n'atuuka n'okwebuuza ki kye yakola era omukisa omubi ogumulondoola luddawa gye yagujja. Omukulu ono okutuuka okwogera n'abamawulire yali agamba nti yali agezezzaako kisoboka okulaba pulezidenti wabula ne kigaana, ng'engeri yokka gye yali alabye eyinza okumutuusaayo kwe kuyitamba amawulire. Sunday Monitor yabuuza musajja mukulu ono oba alowooza kino tekigenda muteeka mu buzibu, wabula mu kwanukula yategeeza nti talina kyakkola, niwe kuba kumugoba ku mulimu ogwo gwe baali bamuwadde tewali buzibu. Era n'ategeeza nti bw'anaaba agobeddwa ajja kugenda agezeeko okulima, essira bwe kinaaba kituuse n'afa oba oliawo banajjukira nti yali musajja mulungi nnyo eyagenda nga talina buzibu bwonna okuggyako bba okumuleetera obuzibu. Kisembo yali alina munnamateeka bwe Muzamiru Bikanga yamukolerangako ku nsonga zino. Bikanga wabula naye yategeeza nti baatuuka awantu ne balaba nga balemereddwa, nga kye baali bali mu kulowoozaako okukola kwe kuwandiikira Vatican nga babasaba ku buyambi bwa musajja mukulu ono olw'ensonga nti yavugako Paapa. Omwogezi wa State House akaseera ako Tamale Mirundi yategeeza nti ekizibu Kisembo kye yali alina kwe kubeera nti yali alina emisango ng'ate baali bamubanja ssente ng'akadde konna bayinza n'okumuteeka mu kkomera. Era Mirundi n'agattako Kisembo ensonga zino bw'aba teyali teyazitegeezaako pulezidenti ng'akyamuvuga, tewali ngeri yayinza kubeera ng'ayambibwamu mukadde ako. Mirundi
n'agattako nti tekitegeeza nti olw'okuba musajja mukulu ono yali driver wa pulezidenti yalina obuyinza okulaba pulezidenti akadde konna. Wabula ku nsonga y'okubeera ng'ayambibwa ku bizibu bye yali alina, Mirundi yategeeza nti ekyo kisobola okukolebwa mu nkola ey'obuntu. Yayongerako nti State House erina abakozi bangi nnyo abasoba mu 1,000 nga kitegeeza nti bonna singa bagenda eri pulezidenti okubeera nga bayamba ebizibu byabwe waba walina okwetaagisa okubaako ssente ez'enjawulo ze batalina we bagenda kuzijja. Wabula ensonga y'okukola nga tebamuwadde appointment letter, omukulu ono Mirundi yategeeza nti eyo nsonga nkulu nnyo eyeetaaga okubeera ng'ettunulwamu. Mirundi yakomekereza ng'agamba ekyokubeera ng'omukulu ono mu kusooka baali bamwesiga n'obulamu bwa pulezidenti kyokka kati nga tebakyamwesiga, oboolyawo waliwo ekibi kye yakola nga y'ensonga lwaki bamuggyako obuvunaanyizibwa obwo. Mu kaseera ono nga driver yavuga abakungu bangi nnyo abajjanga mu ggwanga lino, omuwali n'owekitiibwa Pope John Paul II bwe yakyala mu Uganda mu 1993. Ono bamuwa obuvunaanyizibwa obw'okubeera nga yavuga paapa okumala ennaku 6 mulambirira ze yamala mu ggwanga wano, era nga mu kumaliriza paapa yamuwa sapule, nga emboozi eno bwe yakolebwa musajja mukulu ono sapule eno yali akyagirina. Wabula nga yeebuuza oba sapule eno inaasobola okumuyisa bizibu bye yali alina akaseera ako. Kisembo agamba nti tewali kirala kyonna kye yafuna okuva eri paapa okuggyako emikisa gyokka, wabula ng'ajjukira nti private secretary wa paapa yamuwaayo $5. Kisembo ajjukira bulungi nnyo avuzeeko n'abakulembeze ab'enjawulo okuva ku lukalu luno lwa Africa bakyaddeko wano mu Uganda. Ono yavuga omugenzi Kanu Muammar Gaddafi, yavugako eyali pulezidenti w'eggwanga lya Kenya Daniel Arap Moi, eyali pulezidenti wa Tanzania Benjamin Mkapa, pulezidenti wa Rwanda Paul Kagame teekako n'abalala. Nti wabula mu bapulezidenti bonna be yavuga, Gaddafi ye yasinganga okumuwa ebirungi. Nti ono ajjukira bulungi nnyo Gaddafi yateranga okumuwaayo $200. Nti era omulundi omulala gumu Moi yamuwaayo $10 kyokka ng'ono yamuwa mulundi gumu gwokka teyaddamu. Wabula mu bonna, Kagame ye yali asinga obukodo nga teyamuwaako yadde n'ennusu $10 ebbanga lyonna lye yamuvugira. Nti abantu bangi balwanirira okulaba pulezidenti kyokka ye yabeeranga naye buli lunaku. Wabula talina nakalungi nakamu ke yafunamu, yasigala musajja mutono, kyokka ekyewuunyisa nti abaali abatono ate bo baafuuka banene. Kisemba ajjukira nti principal private secretary wa pulezidenti eyasooka ye mugenzi Lieutenant Colonel Sserwanga Lwanga. Ono bwe yavaako kwaddako Sam Kavuma. Nti ono yakolako n'abakulu abalala okwali omugenzi Brigadier Nobo Mayombo, Stewart Agaba, Brigadier Mbadi n'abalala. Era ng'ono ajjukira bulungi nnyo nti yalabako ne General Kale Kayihura mu kaseera we yabeerera kapiteeni. Mu kuvuga pulezidenti, emmotoka agambo yagibeerangamu ye, pulezidenti teekako ne ADC we. Nti pulezidenti bw'abeera mu bantu abeera muntu mukyamufu, wabula bw'abeera ebbali abeera musajja mukambwe ennyo eri abo abamuliraanye. Nti mu bantu bonna be yali akola nabo, yali Lwanga yekka yali mukwano gwe, era ng'ono yateranga okusaagamu naye. Ng'ono yamuyitanga na musajja wa Kiwalaata. Nti era ebiseera ebimu yamutegeeza nti gwe musajja w'ekiwalaata jangu tugende, abo bantu baleke ojja balaba ate olulala. Olwo nga ne pulezidenti naye amuddamu mu kusaaga nti kaaleka tugende. Wabula ate abasigadde bo baatyanga pulezidenti nga tebasobola yadde okugezaako okusaagasaaga naye. Godfrey Kisembo yayingira mu State House mu 1983. Ono yali musambi wa mupiira nga yali akola ne fisheries mu kitundu eky'Entebbe era nga yali driver. Ono mupiira yagusambiranga mu ttiimu yali eyitibwa Medical. Era State House nti yali yagala okutwala ttiimu eno olw'abasambi abalungi abaalimu nga kwotadde naye mwennyini. Ono oluvannyuma nga yeegasse ku State House yatandika kuvuga finance office yali ayitibwa Kena. Wabula bwe yavaawo n'atandika okuvuga ttiimu y'omupiira eya State House. Olwo abayeekera ba NRA we baawamba obuyinza baamusanga mu State House, era nga mu kaseera ako yali senior driver. Wabula nga badriver abalala bo baali badduse. Ono mu 1987 yatandika na kuvuga abaana ba pulezidenti, era nga ajjukira omulundi gumu yali alimu okuvuga Natasha n'asika endabirwamu y'emmotoka.
nti ono bwe yakkiriza endabirwamu eyo Kisembo yamukuba oluyi. Natasha n'akaba n'amutegeeza nga bw'agenda okumuloopa ewa taata we. Wabula Kisembo n'amutegeeza nti naye ajja kumuloopayo nga bw'abadde asika endabirwamu y'emmotoka nga ayagala kugibuukamu. Muli mutima Kisembo yali atidde nga tamanyi musajja mukulu ngeri gy'agenda kumuyisaamu singa omwana anaaba amuloopye. Wabula Natasha muli yali akimanyi nti kitaawe agenda kumuyisa bubi singa bamuloopa nti yabadde asika endabirwamu y'emmotoka. Nti ebyokwerinda by'abaana ba pulezidenti yali nsonga nkulu nnyo nga tebimala gazannyirwako. Kisembo agamba nti ebbanga lyonna yamala ne pulezidenti kye yasinga okumumanyaako nti musajja ateerabira. Nti ono bw'aba asisinkanye omuntu awantu kagubire mulundi gusooka tayinza kumwerabira nga bw'addamu okumusisinkana abeera amujjukira bulungi naluddawo we yamulaba. Nti kyokka ekirala kyamumanyiko nti musajja muyombi. Nti drive omu bwe yakolanga ensobi oba n'agezaako okukola akisidenti nga musajja mukulu Museveni ajja kuvuma badriva bonna era nga yateranga okutegeeza nti abawesitana bamulumya omutwe era nga y'ensonga lwaki agenda kufuna abanoodhana olw'ensonga nti bo bwe babeera tebakwagala bakugambirawo kaata watali kwekwekereza. Kisembo ekirala ky'atayinza kwerabira olunaku lumu baabategeeza basindike emmotoka egendewo omugenzi George Cosmas Adibo. Tino baagenda okumutukako ng'omusajja tafaananika nga yali alina mu kunywa malwa. Bwe batyo baamukwata ne bamutwala mu State House nga bwe yali afaanana. Bwe baamutuusayo ne bamugulira engoye empya ne bamulangirira ku bwa Prime Minister. Kisembo eyali akulira badriva ba President Museveni ng'emboozi yemaze okubeera ng'efulumizibwa mu Daily Monitor. Nate State House yamuwandiikira ng'emutegeeza alina okuba ng'awandiika nga yeewuzaako olw'ekikolwa kye yakoze. State House Controller Lucky Nachoba Embonye yategeeza Kisembo ono nti alina okubeera ng'awa ensonga lwaki tabonerezebwa olw'okugenda mu public n'abeera ng'ayogerayo ebigambo ebyo byonna ebitaliiko mutwe n'amagulu. Ebyonoona erinnya lya Pulezidenti teekako ne State House yonna okutwaliza awamu. Era ono bwe batyo ne bamuwa ennaku 7 ng'awandiise okwewozaako kwe. Kyokka Kisembo yategeeza nti ye talina kyafiirwa kakubeere kudda mu kkomera era nga yeebuuza oba nga ddala mbutuufu okwagala okulaba Pulezidenti kati gwafuuka musango. Nakyo bwe yategeeza nti Kisembo yali tagwanidde kubeera ng'agenda mba amawulire kuwaayo nsonga ezo kuba yali akyali mukozi wa gavumenti ng'alina kusooka kuweebwa lukusa okuva mu ofiisi ya Nakyobe. Kyokka Kisembo agamba nti ebyo byonna Nakyobe kubyogera naye amazima gali nti yali yawandiikira dda ofiisi ya Nakyobe ono ng'amusaba okumuyamba okulaba Pulezidenti naye nga tewali buyambi bwonna bwe yaggyayo. Bannamateeka ba Kisembo bwe baawandiikira Nakyobe ng'ennaku 18 ogw'omwenda 2013 nga bamusaba okubeera ng'ayamba Kisembo okulaba Pulezidenti. Era Nakyobe mu kubaanukula yabategeeza nti ebbaluwa ya Kisembo yagiraba naye nga mu kugiwandiika baagiyisa mu makubo makyamu. Wabula ate ye yali Deputy Presidential Press Secretary Mukyala Linda Nabusaayi yavaayo n'ategeeza nti Kisembo ofiisi yali agikozesa bubi nga abbiramu abantu. Kyokka Kisembo yalayira n'ategeeza nti singa baleetayo omuntu omu yekka ng'alina obujulizi obukakasa nti ddala kituufu yamufera mweteefuteefu okubeera ng'aweereza ekibonerezo kyonna ekinaamuweebwa. Kisembo yakakasa nti amazima gali nti aweereza Pulezidenti n'obwesimbu bwonna awatali kufera muntu yenna n'omulundi n'ogumu. Kisembo kuno yayongerako ng'agamba nti amazima gali nti abafera abantu be bali mu zi ofiisi eza State House. Yategeeza n'okutegeeza nti naye mwennyini baamubba kuba y'omu ku baafiirwa ssente zaabwe ez'akasiimo. Nga musajja mukulu ono yafiirwa akasiimo ke akawukadde 59 n'okusoba. Kinajjukirwa nti waliwo biliyoni 6 ezabbibwa nga zaali zirina okuweebwa abaali abakozi ba gavumenti ng'obusiimo bwabwe. Era ng'erinnya lya Kisembo lirimu ku mannya agaali ku lukalala lw'abakozi ba gavumenti abaali basoba mu 100 abaali balina okubeera nga bafuna ku ssente ezo. Mu kaseera kano Godfrey Kisembo yategeeza nti ennyumba ye yali erimu ku lugendo ey'ekitubulu mu kitundu eky'Entebbe olw'amabanja amangi ge yafuna
mu kaseera ng'ali mu kukola emirimu gya State House. Wabula musajja mukulu ono yeewuunya okubanga abantu be yali akolera ate oluvannyuma baavaayo ne batandika okumuyita omufere.